Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku lwe waliwo munnaffe wangambye nti nkubwire ekyosobola okukola nti olina abantu bakwogerako bakusibako byotakola bakuyita mubbi ate nga toli mubbi. Ddagala lingi eriyamba ku nsonga eyo. Ebiseera ebisinga omuntu gwe boogerako ebigambo eby'enjawulo obeera olina olutwe lwe bayita olutwe bakwogerako nga bakusaako ebyo byotakoze. N'olwekyo lwe bayita olutwe. Kakati kyenjagadde okubeera nga nkubuulira, genda ku mumwanyi ofuneko akati nga bw'olaba akati kano. Genda ku mumwanyi funako akati akatonotono. Bw'omala okukafuna kaleeta ewaka. Funa ekizigo naye nga si kya abo. So okufunanga akazigo ke bayita aka tip top. Kati bw'okafuna kwata mu bizigo ebyo beera ng'obisiiga ku kati ako k'ofunye ku mwanyi. Kati wano mu kasiigako oba olina okwogera ogambe nti gwe wenna njogerako nti ndi mubbi nkutadde ku muggo guno. Kati bw'omala okukasiigako bulungi ebizigo ng'oyogedde ebigambo ebyo, funa ekiswa nga kikyabuuka. Ekiswa nga kikyabuuka nga kirimu enkuyege, ddira akati ako okafumite mu kiswa ekyo. Kwegamba okafumita mu kituli. Ebiswa bitera okuba n'obutuli, omutera okuyita enswa nga zibuuka. Bw'ogufumita mu kiswa oteekeddwa okubeera ng'oyogera. Osobola okugamba nti okuva n'olwaleero ebigambo byonna byonjogerako mbitadde ku muti guno oba ku muggo guno. Okuva n'olwayo toddamu kunjogerako. Ebigambo by'obadde onjogerako enkuyege njagala zibirye okuva n'olwaleero. Naawe kennyini buli lwonjogerako owulire obulumi obeere nga lumibwa enkuyege. Era akati kano mu luvannyuma lwa nnaku 3 singa nsanga enkuyege tezikalidde, genda mu maaso n'okunjogerako. Bwe nsanga zikalidde nga kaweddewo n'ebigambo bye munjogerako biggweewo okuva n'olwaleero olw'ensonga nti enkuyege ziba zibiridde. Bw'otyo beera ng'oyogera bw'otyo, kijja kuba kikuyambako. Teyagenda kuddamu kwogerako, bajja kuggyako omumwa. Bantu bangi balina olutwe, kituuka n'ekiseera olutwe ne lulabikira mu njala. N'olwekyo omuggo akati kano k'olaba kasobola okuggyako bulungi nnyo olutwe. Kwegamba kasobola okuggyako oyo akwogerako singa onaakolanga bw'ekoze bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.